Kano Dr. Kizza Besigye nkyaleera akyaliddeko munnamawulire Andrew Lwanga yatuusibwako ebisago ku ntandikwa y'omwezi oguwedde. Gwazaala Andrew? Bino Besigye asinzidde n'akuba ebituli mu bannabyabufuzi banne bwe baludde nga balwanyisa gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni. Abayise banafu era alowooza nti omulimu ogwo bagukutte kasoobo nnyo. Abantu bandibadde nga batunuulirwa kuwa bukulembeze, ebiseera ebingi tebaagala kwekosa, tebaagala kwerumya oba kulumizibwa nga bakolera ekyo ekituufu. N'olwekyo babyewala. Ensonga lwaki obukulembeze mu ggwanga lyaffe obwanditereezezza eggwanga bunafu. Besigye agamba nti obwesige abutadde mu bantu ababulijo era bagenda okukolagana nabo okutwala obuyinza. Abantu abali mu butale, abantu abavuga boda, abantu abasomesa eri wansi mu zi primary, abantu ababulijo be balina okwekolamu omulimu ku mulundi guno. Era nze benja kubanga ntunuulidde n'okussaako essira. Wabula abamu ku bakulembeze ku ludda oluvuganya bamwanukudde. Dr. Kizza Besigye asaana abeere mugumu nti tukyakolaganira ddala wamu era y'omu ku abo ba potential presidential candidates ku side yaffe. Bw'ataba John Kane ajja kubeera Dr. Besigye oba omulala. N'olwekyo aleme kuterebuka, ekiseera kikyaliyo, omusajja tugenda mwesa naye yennyine ategeere kye tuliko. I think it is true we may all have weaknesses as opposition, just like the party in power has got weaknesses, but that should not make us go and begin crying foul. We should rather pick the pieces and bits and see how we can make it a formidable group. Besigye tayogedde oba alina enteekateeka ez'okwesimbawo ku kulonda kwa 2016. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.